you about calling him. You know you were a very good friend to Kathy. And you know how Kathy was breaking my marriage. Oh my God. And I told you I never ever wanted to ever call Stanley on those things of evenings. You saw how you broke off your phone. So from today, please, just respect my marriage, Richard. I have already complained to you, you've taken people's men. I have heard how you've gotten drunk with every group. No, Jim. You do it to Makoha and like, I am warning you. Please, stop interfering with my marriage and calling Stanley. Jim, I'm sorry. I have already registered the complaint with HR. You don't have to be sorry. Respect people's marriages. Two women who are always in the bars, drunk, getting arrested at night. Jim, I found missed calls. All the time at night, please. I found missed calls. I was just telling them. No, what you have to do to my marriage, please. Oh, leave my me God. alone. Leave Stanley alone. You can't help me. Rachel. Jim, so you are. The gossip you people have had on Central towards everything. It is so irritating. Jim, so you are. I'm so if you are sorry. in your own mouth, leave people's marriage alone. Please. You did to my husband. You ate his money. You did everything that you could. I will not manage fighting this stuff. Jim, so you are. I'm sorry. Jim, so you are. So you are. I was returning missed calls that I found on my phone. We did nothing. It is okay. Jim, so you are. I was returning missed calls that I found on my phone. It is okay. Oh my God. You drive people's husbands in your car. I have registered that complaint with HR. I'm a study about let people's marriage mind your own marriages. Jim, so you are. I'm sorry. No. It's not right. How do you disconnect the phone calls and somebody can take a phone call? He tries to panic saying he's not allowed to speak a phone call, text up messages in his inbox all the time. But I found missed calls. It is not right. I found missed calls. No, Jim, I'm married. I'm married with 2 kids. Then leave people's marriages alone. I'm not interfering anywhere. It is okay. Jim, so you are. Put the phone on the speaker phone, tell all those bitches. I called Mako, I reported. I told him how he was drunk because you had been told to take them out. Jim, so you are. I have put it for you in the language you understand, Rachel. Jim, I cannot explain myself because you're talking. Husbands at night. Please stop it. I wish you can also listen to me. I wish you can listen to me too. Please. Why is spoiling running to the place? It's not right. Jim, so you are. Jim, so you are. Stop it. I'm sorry. Stop it, Rachel. Boss, I'm sorry. I'm sorry. Boss, so you are. I'm on my knees. I am just going to escalate. Jim, I'm sorry. I was returning missed calls I found on my phone. I'm home. Actually, my kid brought the phone saying he's calling, so I was returning a missed call. I heard your voice. I got you had put you on speakerphone and I was returning a missed call. My baby brought the phone calling. Now I'm warning you from today, Rachel. I will take you on. Please. Oh no. Please. I'm calling while he's listening in. Omuwulidde Richie ayagala kutabula maka ga namukadde yevuddemu n'akuba essimu n'agamba Richie onviira ku musajja. Richie amanyikiddwa atabula amaka. Richie omutoototo naye atagettinganya abantu abafumbo. Nze ndi tiimu namukadde. Kano kannakiganda kana akatoototo mukifo ky'okufuna abasajja abali singo nga ffe babebi ferali ffe tebutwagala butagetinga abasajja abafumbo. Nze ndi tiimu namukadde.
namukadde avudde mu mbeera n'agamba Rachel tukoye Rachel wesiba kuba lwaki mulemera ku bafumbo bokka Rachel bwe buno obukazi obulina engezigezi bunnakiganda nga bwobumanyi obutayagaliza abafumbo kubeera nga bali happy bulemesa obukazi bwe butyo mubumanyi bujjudde awo e London kezira kulaba nti bali mu relationship beka targetinga tekagala kulaba abantu bali happy kati ye Rachel ono namukadde amugambye ate namukadde ye boss we kati kagala zina bawe ka Rachel kakolera ono omukyala kati kekoza mba returning a voice call simanyi bichi kumbe bulijjo kakwana bawa mbuloko namukadde akuliridde obumanyi obukazi obu nakiganda obutayagaliza kekalucho nina mukadde yakaviridde munakakubira esimu namukadde yakoye tayagala kumumanyira nakagamba Rachel nvira ku mukazi mu musajja obumanyi obwo bunakiganda obwo obera wano ng'oli singo nga tekakufaako bwe kawulira nti wafunye girlfriend ne katandika okwesibasibako ne kakwesulasulako ne keekubisakubisa amasimu ne keeyogeza nga abali ekyali kibadde waliwo ekintu ekyali kibadde mubumanyi obukazi bwe butyo obukazi bwe butyo mubumanyi nga wano bulijjo tekakufaako okakwana tekakkiriza kakweragirako keepanka bwe kalaba nti olina gw'ofunye ne katandika okwesulasulako bwe kakusanga mu bantu oba mulina kapate gye mugenze ne kajja ne keefuula ennyo kaagala kalaga oli girlfriend w'omupya nti mulina kye mwali mukozeewo kale bannange used to call me now you don't call me ne kawugerera mu bantu bonna bwensi yonna ekimanye nti wali oyogera nako ke kakazi nga kano ka Rachel obukazi obwo bunnakiganda bungi omuntu yajjirwa n'okasaba n'okagamba onompaako ddi Rachel nga Rachel takuwaako Rachel n'omukwanira ebbanga Rachel yeeraga bwerazi Rachel lwakitegeera nti wafunye omukazi ne kakusanga mu bantu ne kajja ne keeyogeza kyokka bannange I remember last time when we are together watching a movie kumbe mwalaba nako movie ne kakumme yokisiganye era abavubuka ebiseera ebisinga kitutuukako nnyo emisege gino jigenda ne jijja ne giyingira obulamu of course kati girlfriend omupya abajja kutya girlfriend omupya n'atandika okubuuza bibannange did you have anything with that girl nemimwa toka kuba nkuwadde nakumimwa ninga kalwekyo kayimiridde mu maaso gamwe ne keeyogeza ne katandika okweyogeza I know what you drink ne mubeera mu bbaala ne keeyogeza ekyokunywa kyonywa of course we nali nkukwana wali omanyi byenywa this guy is he always drinks syrup bulwekyo mbumanyi kako namukadde yakakubidde esimu namukadde ajja kuwutula oluyi Rachel gwe otave ku basajja b'abantu nkugambye olinza okasanga mu bbaala ne kaloka kajja kati nkakusanze ne girlfriend wo ne kaloka keeyogeza bannange eno maana ogenda mutooyo okufuka osanga ka Rachel katudde naye nga katandise okunyumya naye mbo kati mukwano gwako ne kesiba ku girlfriend w'omupya anange you know we became friends ogenda okuva mu tooyi nga keeyasamya keesinisasinisisa obunnyo bukazi mwe mwantama nekakesinisasinisisa munange I didn't know that we could become friends kati osanga girlfriend katansedde omunnyumiza ebibuuzo ebyekisiru munange nze nawe Richie twabeeranga ffenna kakuweekend tulaba ffenna film munange I can't even Richie kati are you guys dating kyokka mweyagala keebuuzisabuuzisa ebibuuzo ebyekisiru era mbunoona akulekeyo kaagala obeere ng'oli singo obukazi obwo nga bulwekyo mbumanyi mukazi oyo singa akumputulira ekitu ekyo nange nsonyiwa boosi kaali kakwana Stanley musajja w'onu namukadde ate naye Stanley nawe komya obwenzi lwaki wakwatirenga essimu Stanley essimu wali olina ojja esonyiwa now you are also weak. Why are you so weak? You are in a relationship, you are married. Why do you pick? Why do you flirt? What is the meaning of marriage? Nze ndi timu namukadde
namukadde njagala kalwekyo okankubire n'ekisajjo nakyo omala okigobe ffe tu celebrating wano namukadde njagala onkwatira akakazi ako kakube ne baawo nawe omugobe lwaki yali akwata essimu ate ng'akimanya ali mu relationship for what bulwekyo mbumanyi bubeera nkama kesaawo bwe baba batuusa obanga mu kwogera ku kampani ekulaakulanye etya kalekyo keeyogeza nnyo era boosi akalabe kakola n'emirimu kakola ne extra time kaagala zina boosi gwe lekyo mulaba edduka simanyi oba boosi nakuba boosi naye bamutaddeko akazito omanyi bakolereyo ku National Water and Sewage Corporation y'Entebbe gye bakolera kati kalekyo kagezi kaloopye mangu boosi mu babloga kasaka akitegedde nikate katekawo embeera jjukira boosi emboozi eri eti boosi ono namukadde ayina musajja we naye musajja we si mukulu nnyo mutoototo nga mumanyi abavubuka kati yamujja eri ekabaale kati bwamujja ekabaale omusajja we n'amuleeta eno ku National Water kati bonna bakola bonna boosi ne musajja we ne Richie naye mwali mu office kati Richie ayagala okuzina musajja wa namukadde kati musajja wa namukadde we yakitegedde nti balabika bagenda tugwamu nga bw'obimanyi ebintu bye Uganda ye n'agenda n'ayogerera weewo oli omukazi we nti munnange Richie neesibako biki naye nga naye alina obuzibu kati Richie naye muyaaye Richie yakitegeera nti ebintu kati bya online Richie n'akola ki n'aloperawo mu babloga kati ye namukadde ye tabimanyi namukadde yagiwulugumiza essimu n'amulangira Richie walemesa n'eggundi obufumbo stop being in people's marriage Richie please Richie ekisookera ddala abo abakyala obalaba abo ab'omu maofiisi abakola simanyanga maofiisi biki era mwakola babeera tebalina budde bw'abasajja tebalina budde bwa waka tegeera aveeyo ne bilaputopu ye era atuuka ewaka abeera ku laputopu awoza simanyi nkola ate gundi zenkya simanyi nina bensindikira biki omusajja tamulinako yadde ekitegeeza gw'ogamba lwekyo mutuufu kati oyo omuwala omulaba yasooka n'apima boosi we omanyi oyo omukyala yadde avunaana Richie essaawa eno naye bayinza okuba nga baali banyumizaako nze sirina budde bw'abasajja biki okitegeera kati Richie n'agamba okay tobulina nze nja bufuna oba okitegeera kati oyo omukyala tatawaana na kuyomba kubanga oli gaayi si mwana muto muntu mukulu eyabeerera ebweru paka ssaawa 9 gwa kiro kitegeeza oli yamuwa obudde ate amunyumira okutunuulira yali ayagala kudda waka ng'ayagala kwebaka bwebasi okitegeera mpulira sitaanire yali yakoowa dda namukadde ono yali yamukoowa omuntu ng'omwagala oyinza okudda ewaka ssaawa 9-8 omuntu gw'oyagala ogamba bannayinyinyuka ddi nzira ewaka nsanga omuntu wange kitegeeza ate byebikazi ebikulu kibeera mu kaleega wiiki ku wiiki tekikyusaako byambala obuleega bwa bulaaka n'obwa bwaityo obutalina fashion so ebyo abasajja baabikoowa omukazi atakyusa kaleega nange antama n'ayambala bino ebipale bya Mothers Union n'akiwanika wali ate abo abakazi abakulu bamanyira ayinza okituma omusajja can you bring my nika kati otuma omusajja nikayo teyina na pulaani yadde okiwanise wali olinganga awanise bino ebipale ebyedda simanyi babiyita byobanga awanise manvuuli bannange ekiwala ekyo kimalako appetite nandiwagira sitaani nerekyo kati oyo omukyala oyo asirike yeebuuze abawala abato bakikola batya okubanga ate ayogedde bulungi wayonoona obufumbo bwa bundi kitegeeza lwekyo kyakola akitegeera abo abakazi tebamanyi kye balina kukola nono namukadde agambye lwekyo yakwonoona amaka 2 obufumbo bwa mirundi 2 ngabo kitegeeza
Lecha ayina ekyama kye gwe weebuuze nti lwaki gali gaayonooneka ate ne gaana ate ng'abasajja bonna bwe bagenda omuntu gw'oyagala tosobola kudda waka ssaawa 9 omuntu gw'oyagala tusayidi zombi kobere mukyala kobere mwami ewaka olunnyuka bw'otyo odduka misinde ogamba banaye omuntu wange ali waka nninze naye olaba yali bweru ng'ali comfortable nnyo ne lwaki ayinza n'okuba nga yamugamba you know what Stanley we have to go nga tayagala genda Stanley alabika yali tayagala genda yali tayagala kuddayo ewaka ate wamma ebikazi ebimu bifugiriza kati amanyire bwenzire ewaka siina kyanjawulo kye ŋŋenda kufuna siina kyanjawulo kye ŋŋenda kulaba ate nekyamulaza obuntu bw'atalabanga atambudde yenna koza mulimu omwana atambula naawe n'ogamba toyimirira yongera otambula abantu bagamba mbu lekyalina vibe abantu bagamba mbu lekyalina vibe kati oyo omukazi omukulu yeewummuzeeko bw'aba yafuna ne kyansi n'akomawo ku 9 n'atasulayo asirike busirisi yeetereeze kikyalina kukola amanye biki by'alina okukola kitufuna ng'endaba omwenda abaakedde abamusajja baddayo bamanyi okwambala bino ebisikaati ebyo ebitalina fashion tekisi mpanvu si nnyimpi era nti akola mu ofiisi si mpanvu si nnyimpi okitegeera n'ateekako obubulawuzi n'ateekamu ekireega kyonna amabeere ne gayiika kati atunuulire omwana ayambadde akateeteeyi kalina fashion adde ku oyo lwekyayambala abamanyi lwekyo bagamba lwekyayambala kati oyo omukyala yeetereeza kati ate oyo omukazi kati gwe Richie olowooza oyo omukyala akyanyeenya n'ekiwato takyalina kyasobola kigo wali bw'okowanga ombikka ebyo abasajja kati nze nkubuulira nze ndi ttiimu lwekyo tweyanziza nnyo katuulize ne ku mulala tweyanziza nnyo mukwano gwe subscribinga omala osirike bwekye nyiga ekipeesa ekyo ekya green osubscribinga kuli yo life omala osirike bwekye naye abantu bagenolekyo timunamukadde nga ndi bwomu alo kale gyebaleko boss subscribing anyiga ekipeesa ekyo ekya green omala osirike waliwo abadde ankubira okuva ennyujjaze naye alo yes boss yongezako ku ddoboozi tukuwulire sikuwulirira essimu ekyali wansi gijjeemu gundi yafunze katutukwate omulala sebo wenyujjaze Hello? Yes boss Hello? Yes sebo Mpulira bulungi butereevu sebo opulira bulungi yes sebo tukuwulira Richie kakati kakati Richie nze nange ndabika nja kufaananako ng'oyo omukyala eyakava ku ssimu sebo esimu yekutuka tulabika tugenda kutta oyogera ate bw'osikatira nfaanana ng'oyo omukyala eyakava ku ssimu yes sebo kubanga Rachel ye amanyi okwefaako Rachel yamanyi okwefaako n'ate lwekyo abadde yeetonda nti boss nsonyiwa forgive me anti yeetonda lwa mulimu yeetonda lwa mulimu naye kaakati abo abakyala abo olwera oyo omukyala bwagambye tebaba na budde alabika kwegamba Stanley tamuwa budde
mu buliri. Tawa kitanyire budde bulungi. Kati gwe kati gwe namukadde omwamagezi ki? Namukadde alina tuuza mwami waayogere naye. Alina kwogera na mukazi atandika okukola lwekyo byakola. Ate afuule lwekyo mukwano gwe. Afuule lwekyo mukwano gwe. Amubuuze byakola. Kubanga fe abatunuulira ewala tulabira ddala nti lwekyo alabika mulungi mu buliri. Okiraba? Lwekyo wamulabyeko ko ye. Lwekyo munange namulabye omusango guno basooka naguleeta wange ne ngamba naye engeri gye nazzeemu emiramu emisango ngenda kuddamu ngikwateko. Lwekyo mubalagavu nnyo naawe. Daniri yayitayinza mmuleka. Muwala mubalagavu aliko okugulu n'entumbwe. Omwana mubalagavu gwe. Omwana mubalagavu Stanley yali tasobola kumuleka. Ate kati Stanley yo mwamagezi ki? Naye ate Stanley ye musajja. Kati yakole atya? Stanley ye omusajja alina okusajjalaata. Omusajja ateekeddwa okusajjalaata. Tweyanziza nnyo muganda wange wenyu jazze katuulize ne ku mulala. Katuulize ne ku mulala. Rich. Wangi? Sijjangako ku live yo bulijjo nzija naye nga neekwesa. Yes, teesa tuwulire era tekasa tebajja kumanyanya ateesa. No, njagala onteekeko ku live kubanga njagala nsomese bano bannayuganda. Bategeere bakuwulira kwoli. Amanya gange bampita Pamela. Ansooke neekubira akalango nina restaurant mu Rotterdam. Yes. Fumba empomo okulabikika. Rich kati kanku kati atulugwala buze. Kankunyonyo. Rich kankunyonyo. Njagala ompeeyo sometime. Ewerako. Nze mama wange Munyarwanda, tata wange Mulugwala. Naye njagala okunyumiza Rich abasajja b'e Uganda okwenda bakufuula na business. Business? Wallahi abasajja b'e Uganda benda. Abagagga abaavu benda. Abagagga n'abaavu bonna benda. Nabadde Uganda mu December. Nasanze omwana gwe naleka ku kyalo kuba kati nze nina emyaka 39. Nasanze omwana namuleka muto. Nasanyusa omulaba Rich namuleka muto nasanyusa omulaba. Omanyi omwana kyaŋŋambye oluvannyuma? Wallahi ya Mungu okulya embizzi sirimba omwana yaŋŋambye nti kati ate gwe sikyakulaba nga nkulabanga mukazi wange. Naye omwana ng'ambe byali mu myaka 29. 29 of course omsingako 10. Exactly. Kati yandabanga mukyala we. Rich abasajja b'e Uganda. Nze mmanyi nti yalindabye nga anti we. Muli ba Luganda? Rich mwebereremu bane Rich. Tekikutegeeza muno mbona omukazi olwokuba alina ssente olina okugenda naye. Kati okitegeera? Kati ono omwana gwe walekanga muto kati yakugambye eki? Yambuulidde amazima yange nti nze sikyakulaba nga taata nga anti wange, sikyakulaba nga tanta wange, nkulaba nga mukyala wange. Oh my God, nanyize.
actually kumana na onyize nabadde nakavera kamata nenkamukuma negamuyingi Rich abasajja mwebere n'abasajja be Uganda benda nze nalabye abantu abenzi nalabye eggwanga ebyenzi e Uganda bannange benda bannange bali bayenzi nagenze mu hotel omanyize embeera ntebe nagenze mu hotel nembulwa ne room ku saa 7 gw'emisana nga njagala just okukyusa engoye kwanade na omukolo gwa Gomesi waliwo omwana wange yavudde wano bamuyita Diana yayanjudde bbaawe so I wanted a room to change garments what and so forth to make me make up what and so forth bannange nga tebalina room kubanga room zonna zijjudde bugenzi saa 7 gw'emisana Uganda yensi ekyasinza obwenzi mu nsi yonna wagenze nononya room okyuse Gomesi nabadde njagala bankole Gomesi okitegeere ne make up in the one room waliwo omuwala wano yayanjudde bayanjudde bakoze omukolo gwabadde so fantastic kambaleke bayinza tebagala kimanyisa kati nononya room nga room zonna zijjudde Rich emisana sawa tezabadde na musanvu zabadde nnya kuba twali tulina okusinkana ku luguudo lw'entebe twali tulina waliwo Gaucho then the second place twali tulina omumeetinga ffenna abagenda ku buko nenoonya ruumu ndeebula nga sawa 7 bonna benda bwenzi nebanayo bannange omusajja munauganda nomumpeera obwereere basajja bannayuganda kati bakutama abasajja bannayuganda kye bamanya ekintu kimu mu nsi kwenda naali bawemudde nekambalike kye bamanyi mu nsi kwenda kyekyokka kye bamanyi tebamanyi nti omukazi abeera n'omusajja Rich I'm telling you the fact ne bwe banankyawa bankyawa tebamanyi nti omukazi abeera n'omukyala we ne banyumya ebintu ebigasa bo bamanyi ekintu kimu nti omuntu alina okwenda ku buli mukazi n'alyoka afuuka omusajja that is not right bannange ebyo si birungi kwe bali kuna abasajja abannayuganda babuulire bakyuseemu bonna bampulire nze Farida nze nanyini Rotterdam restaurant ogimanyi eri ku New Binvek restaurant y'omukyalo n'afumba mumumanyira Lwobwenzi gye of course bannange lwolwomba mujje mu lulyente oluwombo lutujja kululya tebagenda okunkola naye nga ebyaddala bo abasajja tebamanyi ekintu kimu nti bo balina okwenda bannange okwenda si kulungi taliyo kinyuma Rich ng'okujja n'osanga mukyalawo ng'aboobedde nga tali amumanyi omulala naye kati gwe omusajja omunayuganda wali omudeetinzeeko namufunako naye nga tayenza asula nate nze bba wange ate abaana babiri mu musajja omunayuganda obadde otya munayuganda nemboozi naginyumya naawe nga brother wange sirina abaana abalungi abaana bange balungi tata bwe yali mwenzi muzibu sijja kyogera ekyo omusajja gwe bazaddemu abaana tebamala gamuteeka ku mpewo we batyo si omukama wange nze ndi mu lugwala naye nakuzibwa ogambye abannayuganda bonna wo nga taliimu ngamba aba Europe kati kyogamba abasajja abannayuganda nga owo taliimu anti oli tata w'abaana bange Rich ye taliimu twogere ku balala taliimu eyo ye tebamwogerako kuba ye tata w'abaana bange eyo respect ajja gisigaza forever naye Rich abasajja bannayuganda baba bayenze ndooza Bobi Wine yekka yatayenda mu Uganda bannanga abasajja bannayuganda bayenze wangi Rich nze ni mukazi ate nze ni mukazi mulungi omumanyi kumanya abasajja bannayuganda bayinza okukwana naye nga bamanyi nti nina omusajja bamumanyi kuba nze jjukira nze seekweka bamumanyi naye najja nakuzungirako nakunnyonnyola musajja w'omunigeria kubanga kati kyekyakwaгаza abanigeria bo balikiriya bo tebenda
No, musajja wange si mu Nigeria, musajja wange mu Liberia. Mu Liberia. Bulijjo ndowooza mu Nigeria. Okay. Si mu Nigeria, si Nigeria. Aba Nigeria kambaleke. Naye ng'era kyekimu kyonna kye kiri. Kyonna kye kiri naye nga kyonna kye kiri naye muddugavu talina njawulo na banno Bannayuganda. Abasajja bano Bannayuganda bayenze baaba. Maama gwe singa nze kutwala naye bannaye negwe Richie tonnategeera ate bano Abanigeria tebenda na kwenda. Bano abaana Bannayuganda bayenze. Richie ate gwe oli muganda wange. Bano abaana Bannayuganda bayenze baaba. Naye kati abasajja nga bameka abakwanye wano w'obeereddeyo mu December? Ewe Uganda? Nabyekumufana nze nabikowa nze nabimanyira kati nze nabimanyira kati nze nekanga bankwanye just anyhow bo bakwana bukwani kagamba Uganda bo bakwana bukwani tebafaayi bo bakwana bukwani nogabanna ne office jogenze olina kwani it's no really like serious toriyo kinyiza ng'omuntu wa office nga w'amaani nga jogenze ate jolina ofuna empapula simanye empapula zaabwe balina ebipapula byabwe kati ote oli omuntu nakuzzamu oyo nonsense really kati nze mbeera Netherlands nze simanyi muno banzizamu oyo nonsense. Tweyanziza nnyo Pamela message etuuse ne bano kambawe kakisa. Alo waliwo omulala waddawo kuba namutubawe kakisa bannaake ono yagambye nti bannaake timu Rachel. Halo yebale ko sebo kale nawe jebale ko boss webale tuweze MC Rich mwebale kubeerako kugambi omukyala nti abadde atujja ku gundi ku mulamwa naye tukyali ku Rachel. Yes. Nawuliddeko nga Rachel yabaddeko wali mu kusooka oli omukyala omulala yavuddeko alaka yabadde Rachel yennyini. Yabadde Rachel yennyini ono yasoose okuba. Nga so no namukadde simanyi we Netherland naye oli yasoose yabadde Rachel yennyini kuba ebintu byadde ayogera. Nga yeewolereza. Rachel. Nga yeewolereza simanyi mbu ayambala simanyi bugistring mbu simanyi awooma biki ebyo. Nange ndaba nga yabadde Rachel. Kyonna kyadde ayogera. Naye ate wadde yeewolereza naye omulimu tagenda kuddamu gulabako. Omulimu tasigazza. Tasobola gulabako. Kati kirabika ono omusajja yabusanga bumanyi buno bugundi busire kwine obunoonya emirimu n'akagamba emirimu nsobola okufunira. Nedda bakola bonna. Anti ono yamufunira anti yamuconnecting eri omusajja. Story eri eti ono namukadde ye boss. Namukadde yaleta musajja we n'asangayo ba Richie eno ku mulimu. Yes, nekati anti kyengamba either ayinza okuba nga ono omusajja kale okujja okukola n'abusangawo nga busire kwini. Kati ne busalawo omusajja naye n'agamba wadde nina omukazi wange omukulu naye ne buno nabwo nsobola obukola ati nsobola obulya. Naye kati nze side gye ndiko ndi ku side ya namukadde side gye ndiko. Kati lwakuba obuzibu oko obwabaddewo ono omukazi kale kandooza kabadde awo ne kagamba nooba kankubeko ndaba oba ali yekka leero ayinza okuba nga ono omukazi naye atambulamu ono namukadde. Kubanga namukadde agamba you called the phone Rachel yeegaana agamba mbu yasanzeko missed call naye nga ate namukadde alumiriza nti gwe okubye essimu era essimu ebyo bwe bitya. Message etuuse. Halo Bwanji Richie oli otya? Ndistede oli otya gwe? Mpola omulamwa ngulidde bulungi. Naye nze ndi tiimu namukadde. Mpulira. Kati
waliwo agambye kino abakyala basuse nnyo okukala biki ebyo. Kati nno kauli okikiga abasajja mmwe nammwe when you get used to someone mutandika okubeera reluctant bintu ebimu. Omusajja nga like okyakwana obeera so caring ofaayo nnyo attention yonna ogiwadde okukyala naye after like oba 1 year or 2 years relationship notandika okubeera reluctant nga tofaayo olowooza kiki ekikaza abakyala temufaayo temulina mbu ekyo ye akyali mu supu mbu namukadde akooye mbu nedda nkubuulireko abakyala bagala nnyo keya nga mwe mujagala naffe tujagala like we also want it. Kitegeera kati naabo bonna like abali ku side ya Rachel kyemmanyi bonna abo bali mulige yoyo ya Rachel eyo kuba tosobola kusupportinga something you've never done. Oba okitegeera tegeeza nabo basiguze. Buli mukyala yenna supporting Rachel manya ali ku musajja mufumbo. Oba okitegeera ati nno n'ekirala omanyi kati ebweru kati gwobaddeko ebweru abantu tebalina nnyo nnugu naye mu Africa relationship failures bangi ennugu nnyingi abakyala balina obukyayi bekyawakyawa era ne namukadde akyogeddeko n'agamba gwe obufumbo bwakulema. Nkubuulidde kati nkubuulira experience nze siri muntu mukulu ndi mwana muto like I'm not so old naye I made up a decision na muto ate nga nali mulungi kati kambuulira abo abasajja kambabuulire omukyala wasalawo okukwagala it doesn't mean talina amukwana aba asazeewo okubeera naawe oba okitegeera. Yes, not because talina amukwana oba biki n'abakyala basobola okubaliga like most of them babaliga naye waliwo abamu abatasobola kubaliga naye basobola like omuntu asobola okubaliga ekirala nti namwe temuli perfect nnyo like relationship era namwe mutandika okubowaringa naye does it mean nti nno nange nina ogenda wabweru tukole equalizer. Naye kati olowooza Stanley ne Rachel ne namukadde ono obuzibu buliwa? Obuzibu nno kankubuulire according to my experience olaba abawala abo oyinza onnenya omusajja nti nooba naye alina weaknesses ye approachinga Rachel ng'abamu bwe bagamba teyeekwana era bamukwa like Stanley yakwana Rachel era olina okwatakinga mbaawo. Nkubuulireko abawala b'e Kampala beetega ndabira ddala nga alabika Rachel yeetega ku Stanley. Beetega nnyo beetega nnyo nze nkubuulira out of experience kubanga nze omanyi bba wange alimu oluzunguzungu ng'omufirika naye embeera ze abadde nnyo ebweru kati bino by'okutambula muzunga mutambula naye olabira ddala abawala beekyawa omwana atandika okulaba obubi natandika okwetega natandika wemuyitira like buli lunaku like why you always pass nga mugenda mu byammwe yeetega abenga sure nti abeera ku sport emu buli lunaku kwegamba neewuunya. Bano abawala b'e Kampala balagaddeko kwana bbaawo ab'e Kampala nze I experience nekaba bannaye ng'omuwala omusanga ku sport emu wemuyitira buli jjini buli lunaku wabeera nga yagala bamulabewo oba okitegeera. I know. Abawala balimu olulwekyo beetega obayita otya poses obayita otya bannakiganda n'ekirala abantu aboogera nti nno because balwanira private parts amanyi relationship is not about the private parts
omuntu abataddemu input nyingi oba okitegeera private parts is important nnyo mu relationship nkimanyi it's very important oyo omuntu abataddemu input nyingi it's beyond that obadde okimanyi nti oba okwana omukazi oba olabira ddala nga amutunuulira bwoti bwakusiima okitegeera ddala nti mugenda kweyambula mubeere nga bwe mwazaalibwa anti kati abamme muli so physical mufa nnyo ku physical ffe tuli emotional oba okitegeera naye nno kankubuulire okumanya nga is not about private parts kubanga kati kyemmanyi Stanley era ajja kukwanayo Rachel omulala awo omanyira nti is not about the private parts ye azunga buzunzi Stanley bwe buzibu azunga buzunzi like yo omulimu gwe kuzunga just kuzunga oba okitegeera mpulira era kuba ajja funa omulala Rachel omulala awo omanyira nti kati walaba kati nga like prominent bana abali prominent couples is prominent is breaking the down yezo for example ya bujingo ebyo olabira ddala nti abantu obangambe ntya abasajja muli so forgetful mwerabira nnyo muli very forgetful bagamba mune makula yali yeetega mu kyaki abantu beetega nnyo ate manya abakyala abasinga bali strategists like opportunists balaba awafuna alaba wafuna weyeetega ye teyeetega watafuna like walaba nga waliwo loss tabeerawo ye tabeera kati ono muwa magezi ki namukadde nkusiibule namukadde muwa magezi nkusiibule namukadde amagezi gensobola omuwa nze kubanga nze omanyi abantu obeera nnyo ebweru abantu bajabuna nnyo Katonda omanyi abantu beerabira Katonda naye nze namukadde ateekemuko ssaala ku bintu ebimu byetaaga ssaala ndi mukyala mulokole nange ndi musajja mulokole namukadde agenda atandika okusaba naye asabe Katonda omanyi ebintu ebimu biri spiritual byagalamu ssaala otherwise namukadde ajja kuyomba ne Rachel bangi omukwano bino ebintu byagalamu ssaala n'ekirala nti abakyala abamu bali so porous bamalako abasajja emirembe tweyanziza nnyo message etuuse namukadde lekerawo okuyomba tandika okusaba alo kale gye baliko boss Pamela yawudde omukyala wa restaurant alina okwetonda omukyala wa restaurant alina okwetonda abasajja bonna tunayenda kumbwa tetusobola kwenda kumbwa se yakirowoozezaako badde mulungi baddemu basajja bokubeera babaddemu n'abakazi babaddemu sebo bakazi bakazi n'abasajja kazi fenna tuli benzi omugambe Pamela we Rotterdam alina okwetonda Pamela alina okwetonda